Essanyu libuza okutta omubaka w'ekibuga ky'e Soroti mu Parliament Captain Mike Mukula oluvannyuma lw'omulamuzi w'ekkooti enkulu ewozesa abakenuzi mu Kampala okusazaamu ekibonerezo ky'okusibwa emyaka 4. Mu Januari w'omwaka guno omulamuzi wa kkooti ente eweesa abakenuzi Irene Akankwasa yali asindise Mukula e Luzira yeebakeyo emyaka 4 lwakudda ku nsimbi obukadde 210 ez'abalwadde ba Mukenenya n'omusujja wamu n'akafuba n'azibulankanya. Wabula omulamuzi wa kkooti enkulu eweesa abakenuzi David Wangutusi olwaleero asazizzaamu ekibonerezo kino era n'alagira Captain Mike Mukula ayimbulwe bunnambiro ng'agamba nti kkooti ento erina obujulizi bwe yabuusa amaaso ate nga bwali bukulu nnyo mu musango guno. Oluvannyuma lw'okuteebwa kwa Mukula asanyukidde nnyo ensalawo ya kkooti n'ategeeza nti amazima gamaze ne gavaayo. I would like to particularly thank my wife Gladys here with me and all my children for the unwavering support, care and the love they gave me. Kyokka oludda olwabi olukulemberwamu omuwaabi wa kalisoliso wa gavumenti Sydney Asubo lugamba nti Mukula ensimbi zino yazifuna era nga yateekako n'omukono nti ensimbi zino azifunye.